kati omutwe gy'amawulire. Omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni amaliriza enteekateeka ez'okugenda maaso n'okulambula enkola PDM mu bitundu eby'omu Kampala. Ate nga n'amawulire agavaako mu bitundu ebya disitulikiti y'Eruuka, ssentebe w'ekibiina ky'NRM agamba tebanaba kubanga tebwa tebasazaamu ebyavudde mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM. Abakristaayo okuva ku Lutikko e Bugembe basiibudde mu butongole omulabirizi wa Busoga Kitefu mu Katonda Paul Mukembe Samusoni Naimane. Essaawa ziweze 3 ez'enkya y'olunaku lwa leero omwasuze w'omutyano bannaffe abatuwuliriza eno 89 Nabbasa Fama amawulire gali mu bujjuvu ogakusomera nze Julius Muvunya. Omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni mu butongole akomekkereza enteekateeka ez'okuba nga bw'atalambuula enkola ya PDM mu gavumenti ya kuno mweta okusobola okuyamba abantu ba bulijjo okusobola okuba nga tebakulaakulana nga baba bakaddeko ensimbi kalamba nga basinziira ku miruka. Era ng'omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni enteekateeka eno yagifundikiddwa olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okuba nti bw'atyo abadde amaze ekiseera ng'ali mu kulambula mu bitundu eby'enjawulo bye yatandika mu mwezi ogwokubiri omwaka guno mu kitundu kino eky'e-Busoga. President Museveni yasinzidde mu ssaawa ekkololo olukuggalawo enteekateeka eno bwe yabadde nga werekeddwako abakungu abawerako ddala n'alukawanjagira abantu babulijjo okulaba nga bwe batyo bajjumbira enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo ezigenda okubanga okusobola okweddabula okuva mu bwavu kubanga gavumenti yakuno eyagala abantu abalina bwe bakola okusobola okulaba nga bwe batyo bakyusa obulamu. Ekikulu mu ebyo byonna kiri nti buli maka gafuna ekyokukola. Kati wano mu Kampala kwata enjira eyo ekibuuzo kijja nti ntandike ntya njagala kukola naye sirina bwe ntandika. Kati awo NRM weyingiriramu na kaweefube ez'enjawulo watandika na tandikwa eteekawo NADS eteekawo Operation Wealth Creation naye kati tuleese PDM tubadde tubaweereza obukadde 10 buli muluka emiruka ey'omu byalo neyo mu town. Kati Kawempe aliyo emiruka 22. Kawempe yakafuna obuwumbi 2 mu obukadde 200 buli mwaka kumala emyaka 3 singa baweereza miliyoni 1 buli maka amaka kasanvu gandibadde gamaze okufuna Kawempe. Era President Museveni yasinzidde ku mukolo guno gw'okuggalawo enteekateeka ya PDM mu Kampala n'aluka ategeeza nga bw'ayagala abantu mu kibuga kino eky'omu Kampala okulaba nga bajjumbira okulonda bannakibiina ky'NRM bokka kubanga bagenda okumutuukako obulungi okulaba nga eddoboozi lyabwe lituuka n'okulaba ng'ensonga ez'enjawulo ezibasoomooza zikolebwako. President Museveni yategeezezza nti ab'oludda olw'obula gavumenti okuva mu bibiina eby'enjawulo abagenda balondebwa tebasobodde kubanga bwe batyo bafa ku bantu ba bulijjo kubanga n'abasinga tabamanyi. Now when it comes to elections, mbasaba mulonde ababaka ba NRM, mwagire NRM, kubanga NRM yerumirwa abanaku, ate ababaka ba NRM singa mbalonda bebasobola okulondoora n'okubanja ebyamwe. Twaranga kino ekya bomba tapu z'amazzi twali tukitandiseko emabega na byalahanga ono naye kati kubanga tewaliwo yali akibanja tapu zetwateekawo 4,000 zezikyaliwo kubanga tewaliwo abadde ayogerera eby'e Kampala myaka nga 10 badde n'aba oppositioni bagensebagala basebana Kizito mubeera n'abo mbeera n'abaani abo nukubamanya sibamanyi abaliwo kati nukubamanya sibamanyi. Omubaka wa Paalamenti akiikirira konstituensi ey'Eruuka y'Omaserengeta era nga ye ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu disitulikiti y'Eruuka Stephen Kisaba Kubalwayo avuddewo n'alyoka ategeeza nti ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM Dr. Tango Odoi tannaba kubanga tebw'ati asazaamu ebyava mu kulonda kwa kamyufu k'ekibiina ky'NRM akaaluuku olunaku olwokuna ssabbiiti ewedde. Kisa Stephen ategeezezza nti waliwo ebigambo ebibadde bigenda bwongesebwa ku mikutu gya social media ebiraga nti Dr. Tango Odoi yasazaamu ebyava mu kulonda mu bitundu bino ebya disitulikiti y'Eruuka ekimu kyategeezezza nti amawulire gano ga bulimba. Era agamba Dr. Tango Odoi yayogera ku disitulikiti omuli Isingiro, Namutumba, Hoima, disitulikiti y'e Kakumiro constituency ezimu wabula disitulikiti y'Eruuka teriimu. Asabye abantu babulijjo okusobola okulaba nga bakkiriza mu abo be balonda mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM okulaba ng'ekibiina kitambuza bulungi emirimu gyakyo. Nkaalifuna buwandiike bwonna kuva wantu wonna
wabona yeriyo petition yona eri omuntu yena yalondeerwa mu Luuka district kabe kaluuka abakazi kabe kaluuka no kabe kaluuka ezirayo petition yona yali etuweebebwako. Ndi kubasaba abantu bange abaluuka ey'Amaserengeta n'abantu bange abaluuka district eyawalala nenda kubagumya mulekere etabayo n'abantu bandi bababuzaabuza gy'okulonda bakusazizaamu ekyo kyona tikituufu era babaawo ensonga yona ebitira mu mateeka. Dr. Tangado yakobye nti yasaze district diri 3 Hoima Namutumba na Isingiro full stop. Luuka tukali bagumu nife abantu be balonze etabayo ababuzaabuza mu settling twekolere emirimu gyaife okulonda kwonko okuliyo kujja kubaawo lwakuna. Abakulisitaayo okuva ku Lutikko e Bugembe basiibudde mu butongole omulabirizi wa Busoga the Right Reverend Paulo Mukembo Samson Naimani agenda okunnyuka emirimu gye mu butongole ku nkomerero y'omwaka guno. Paulo Mukembo Samson Naimani asiimye abantu bonna mu kitundu kino olw'omukwano ogw'amaanyi gwe bamulaze era n'ategeeza nga bw'atyo bayagala okulaba nga bongera okutambulira ku nnono y'okkuza obulungi abaana okwewala embeera y'obusambatuko mu maka eviiddeko abafumbo okwawukana awamu n'okujjumbira okulaba nga badde eri Omukama Katonda basobole okuba nti bwe balwanyisa ebibi oba olyawo ebigenda bibasikambula. Ono ategeezezza nti ebiseera ebisinga abakulisitaayo basaanye okusobola okujjukizibwanga ku buvunaanyizibwa bwabwe era ng'agamba nti agala omulabirizi wa Busoga anamuddira mu bigere asobole okugenda mu maaso n'okulaba ng'enjiri eno agitambuza bulungi. Wano obubaka bwendekera abantu ba Christ Cathedral Bugembe bende Katonda wa namba 2 bende kanisa ya namba 3 bende abaweereza namba 4 bende amaka gaabwe namba 5 basomesa abaana kintu kikulu ino era bwifisa twasomasa era ndidi n'abayendalira mu bigere ng'amaze okuwumula mu December bona bajja kuba n'ekigendererwa ekirala kwendesa abantu Katonda waibwe kwendesa abantu amaka gaabwe bakyala baibwe baana baibwe baana baabwe baami baabwe kubanga ekyo n'ekikulu ekyokusita okyogera kwino ni ku radio naye yensomesa abantu obufumbo kintu kikulu ino omwami n'omukyala kuba nemu omuvaamu eggwanga nemu omukyala abaana.